nene yagala kye nasigaliza okukola. Wali weekyayeeko? Mubamu ekisera weekyawa naye ebiseera ebyo bijja ne weekyawamu nga bwe mba omwavu Sophie tebaŋŋamba kumba munyivu naye kati bwe namanya nti essensi tugiryako makoola. I am a happy woman. Tubadde ku press conference ya Adungu musical. Adungu Tell musical. Kuno muzannyo gwa mukwano gwange bamita Steven ne gwe tuyise musisi bava UK. Njagala ngambe buli muyimbi yenna ali eyo nti abantu bana abatandika federation batula wansi ne bafumba omutwe gwabwe ne batwala obudde ne bawandika empapula ne bagamba tulabaani ne batuuka gye bawa gye basaba ssente ne bazibawa 100% nzikiza nti bamanyi ekyokuzikozesa kati ezo si zange. So singa te Sophie nange ntula wansi ne mpanika nti banaye njagala nkole kino ngende wa Shamimu ampe ssente zibazaani era mba mmanyi kiki be batandika ekintu bamanyi ssente zaaki bamanyi ssente ziragawa. Kati ate ffe bwe tudde eno tandika okwekuba lwaki baziwadde ono lwa baziwaani atazisaba. Ebiseera bino tubikole kuba muziki, ebiseera bino tubikole kwefaako, bafaani baffe tubawe ekitiibwa. Ffe nnyini ffe tugenda okutta industry nga bwe nfuna akakadde ne nkateekawo ne nzira ne mbayimbira banaye nina akakadde. Osuubira otya omuntu akuleetera omutwalo akomewo enkya nga gwena akakadde yayina mutwalo gwagenda okuleetera. Ffe tusse audience yaffe tutta industry tutta music. Isaawa ya leeta osobola kustaginga show wali abantu ne bajja ne bakola nga bwe bakulaba edda. Zino zonna entalo zandibadde mu kisenge kyaffe nga tulwanira eyo naye muzitadde mu public ensi ebalaba bayimbi bannange tudde wansi tudde ku drawing board ezo handouts ezo tuba twerabisa batuwa naffe za kwerabisa. We are creatives. Tulowooze tukole ekyo kye tulina okuweereza eggwanga so si kuddamu n'obusente nammwe kutandike kwekuba ffenna buli omu wona aleeka nalina emikono egyo tusobola okukola we can.